nayo kasitole kabene nenga njagala musiima olaba nga nakatuuka wanene mu Uganda nalinga mu P5 awo kati mu P5 awo nasanga abasajja abo baali bagundi bana abokumagongolola ne batugamba chief si ba chief naye baali bagaba basari kati ffe bwe twavaayo kimanye ebyebyo nga tetulinawo kasente nga tekaliwo kati ne batugamba tugende kugombolola abatuwe basari kati twatuukawo nga baana bangi bwe twatuuka ebweru ne bagaba gwe bakuyitaani siragaze mu Juni gwe tebagenda kuwa bino byabaganda omusajja nangamba wefuule Baganda Kabaka tayine tusomye n'abaana naye nga Banyankole bakiga bateeso ne nsumululosona kati nga tukyaduuka omusajja nangamba bano bayise Baganda gwe tuukayo banatuuka nagamba wetuume mubiru engeri gye nali mu Juni nga byagala kukwatagana nagamba mubiru eddira kino wakola baki akabbiro kyekyo nembikwata byonna nabinjigiriza bulungi natuuka eri nga bobimanyi otuuka eri bwe natuuka nti next netuuka what's your name mu Univeg muzeinanyiga zainakaba okoze otya mwana oli yatuuka nagamba oli muki oli Munyankole ati jjukira nali nayo kyezadda nga sirina kugira ne bandi Munyankole nagamba obadde osomera emubuulire emitome ey'omunda nagamba kale okimanyi nti ku list nze nasookako nze nasooka ku list y'abo abantu era ne bampa basari kuva primary 5 mpaka P7 era nasomerako ku sente za Buganda baneeno neera nga Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka Wangari bene nange omusajja ankosesa ekipulezidenti w'e Masaka City ondabiranga ddala Ssaabasajja Kabaka tweyanza nnyo essomero lewatuwa ne tuyamba oteyo ne kawooteri tuzimbireyo kawooteri University gyeri eddwaliro gyeriri ne kawooteri katuwe Ssaabasajja Kabaka era osiime otuwere ddala airport e Masaka eyo Ssaabasajja Kabaka bwe natuuka saba airport ene nange era samuswaza mpozi bene bamusaba busabi bene tukusaba taata osiime otweka airport nze ankosesa ekiwo pulezidenti w'e Masaka City ngero ki z'omanyiyo zonzitegeera kati nafuuka Muganda kati gesooka olabe kuva P5 ne kati ndi musajja mukulu okutuuka wa nampangalira muno mu Buganda era nga sibimanyi kati gwe mbuuzaayo olugero gwe nga lwoma iyo tomulinda kugalula kinyaga bitono gwe Muganda ndi Muganda soko toyo kumanya ga Kabaka amanya ga Kabaka Bemba Musota waliyo mpase ne manja Mutumalandi Road Bemba Musota waliyo ne manji abanya manji omutanda manji masomoji Lukoma anta wetwa ndewunyiza nnyo okubanga Lukoma anta wetwa Etegeza kati Buganda togibanja yo sigibanja Buganda ekyamazima yo sigibanja byembadde nnoonya mbifunidde muno era mbisanze wa kituufu kale nawe olinayo abaana b'okutte ku mikono abaana benkutte ku mikono bangi gye bali abasobodde okuntuukirira oba kyo ekyamazima sibanoonya nga naye abasobodde okunnoonyako toka kati mu Buganda mulaba olwonyini nga tukyaliwo ekitiibwa kya Buganda kyokimanyi soko kituyimbiremu ndi Muganda nyimbe sitanza ki nyimbe kiwa toyagala twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavada naffe tukikuumenga wali wakakaswa zinaimba ntya nesitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga wali wakatako yawazire nnyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga kankumalireyo waliwo n'akokusatu Katonda omulungi ow'ekisa
katubere mukama kutugunuguleke mikisa jera bafe umukuminga Saba Sajja Kabaka kitufu yali mutufu okuwa ebyensoma kitufu yo yabimpa era kati nange nenga siri muswaza siri muswaza era ogunde Saba Sajja Kabaka kati nawe mu baana abo bolina waliwo ayagala omulimu gwo gwokola abaana abasinga obungi twagala nnyo emirimu gy'abakitafu kakati mu baana abo ngenze mbalaba bakyali bato naye era bwe bajja nga tusiigamu nga bakola ki naye era nze sijja baka kakyanga bwe kibeeramu kyenjagala well and good kyenjagala kyensinga okwetaaga muteeke mu kinu naye era bw'anaayagala naye azuule ekikye namukkiriza nga tusapootinga ekyo kyalina kubeera nange sikola kya muzeeyi wange muzeeyi wange ye musajja muzinga so banaye mukulu gwenyina olunaku lwali omwami Munyonyi musiizi wa bifaananyi nakinku ebifaananyi abina ebika ebyenjawulo mu mpapula zonna ez'enjawulo gwe kyonna kyoyagala byonna byonna abikolera ddala so olina akataleke katumalirize akatalekeka njagala kwebaza bakasitoma bange abampagidde oba abambeezezaawo okumala lino ebbanga lyonna nga bwe nkugambye emyaka 8 emyaka 10 si myangu naye okusanga nga bakwesiga ne bakuweereza abamuwundi naye abeebweru gira bwati takulabangako takolanga ki naye naakwesiga n'obusente bwe naabukuteerako n'okola n'oddamu n'oshippinga emaali ye neemutuuka n'abaamuno n'osanga nga abamu balizikaseese baliwa naye naakuteerako akasente n'akugamba ekintu kyange kiteekeyo njagala beebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nawe sebo njagala nkwebaza webala olw'okunkyaza webala olw'omukwano gwo n'okutegeera nti tuli mu ati fenna oba omukisa omulala nja kujja munenyongera okukyalirako ebintu bikwasaganya era emikisa bwe gibeerangawo sookanga waffe ate nobanga oba omukulu gwogenda otwalira ekifaananyi ekyo tokigenda kukuonako netugenda ye sebo baabasajja mbatwalidde nnyo naye waliwo akamu ke nagira ke mbadde neerabidde waliwo omusajja gwe nali ntwalidde ekifaananyi nga ye minisita ye waffe namutuukako we namutuuka wakye yangamba yagamba kutumye bayamala kimbulira olw'okuba nze nali manyi aroganse naye njatuka nenseka naye naseka kandi tabakuba mukyala we natukalinakati bikyeri mubulidde bikyeri nawe kati omuntu ateddemu obudde bwakuletedde ekifaananyi genda ew'omukyala agenda okisumulula ye yali yakirabye nze bwe namutuukako nakijjamu nakiraba kati ye mukyala nakimunyumira yatereeza bulungi era navaayo sitoma kalate nno weewuunya ayinza okuba alina we yakiteera nalabanga kinyumiddwa nze ebyaddako saabitegeera naye nze omukyala ye yantereeza navaayo era nga sitoma omumanyo omusajja omwagala nnyo otafaya otafiire omumanyi omwami oyo naye ngaekyamazima mwebale kutubeererawo nawe webale kutukyalirako waneeno Ssaabasajja Kabaka awangaale waliwo owaaka ow'enjawulo ekibala ekyo bannange wasiiga akantu ako kali ak'ekibala wallahi akantu ako kanyumidde nnyo akantu ako ak'ekibala ako kantu ako maanyi nnyo kali akantu newoyagala okasalangamu n'okampeereza kali akakabaka njakasalamu era njagala nkatwale ne ku BBS era no yali true story njagala nkasharinge ne BBS ndabyeko wano Dax Vibe luli balumu nga ndi naawe Dax Vibe omulabye naye yanemye okutegeera ono ne wakababa wakamaanyi byawonje kajya wonje mu frame